Lamu. Aha. Tutuuka ku luumu ye nga omanyi luumu z'ettawuni. Awo nyini ku show ya Yes, ngendako ewuwe nambuleko tugenze mu mboozi just kunyumya. Kuna kula show nyini yakuwa enamba n'omugubira n'akutegula omukazi n'akutwala. Ningambe ne story eyo nina giyimbako. Naye tutuuka. Ewuwe waka. Tutuuka wo omukazi yandagako ya amaanyi nanga engeri gy'ova okuyimba okooya ennyo lwaki sikuwa ku mazzi n'osooka weeyirako. No naaba. Muganda wange tosobola agenda kunaaba nodda nonaaba amazzi ga munno n'omusiibula busiibuzi otu nga sigowa gasenye. Aha oyina otwaliza oba nga tunafuna ssente mu ndongo abakazi bo bafunira ddala mu ndongo akalakata abakazi yoni yake sinnakalakata oliddewo kati abakyala baleera balina emirembe beba abalina ssente tebakyabajooga kubanga kimanyi omwami oluva ku lubimbi nga muwane kasoda akagumya omugongo abakyala balina ssente mutosa okugejja bali abatalina nsimbi obulwadde obusimattuka oti nange kinyabanya olukuza obulwadde kyebaliza mukama sola gamba nti nali mugezi ekyo tekuliiko omugezi mu nsonga ezo mukama yina nnyini byonna katonda yasalawo so abakazi bo bokalakase ku nsi kuno katonda naba nga akyakutaasiza obulwadde yenze Ndugga bamweyana eri Hassan nali ejjakero ly'abawalabu nkolimira eyantuuma Hassan teyanoonyereza yagendera ku byabali. Hassan odizza mu lwawano kitegeeza zolo omulenzi ayiika endusu. Mu kitundu ekyokusatu tulina junior ke nga twagala tekati okulaba ebintu abitambuza atya. Junior ke ayina omuyimbi gwagezaako okuyimbamuuko nga ye. Kyekisinga okumugatta ku kino ddala abamu abayimba nga bayimbamuuko nga abalala amaloboozi bitambula n'ebigguka bebaako ebikoma. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad Mukutu Guru Talent Chris the Crown yabeera emabega wa kamera. Junior ke twongera okwanirizaako mu kitundu ekyokusatu. Nange nsanyusa okubasanga ate okubanga olwe munsinkana munsanga ndisitedde nnyo. Obulamu si bubi. Kitambula ekintu. Kitambula bulungi kati. Tutandikire ku Hassan Ndugga omumanyi bulungi nnyo. Hassan Ndugga mmanyi bulungi. Ki ekisinga okunyumira ku mbi ono Hassan Ndugga? Hassan Ndugga kati eri Hassan takyayagala yita bamweyana. Ndugga bamweyana. Alina oluyimba lwe yayimba nga addamu amannya simanyi neevuma omuntu yanfutuuma Hassan simanyi Hassan bakitegeeza ati olumanyi olwo luyimba. Soko tuweemuukaawo. Bebayita tudde ku nnono yes. Yenze Ndugga bamweyana eri Hassan nali ejjakero ly'abawalabu nkolimira eyantuuma Hassan teyanoonyereza yagendera ku byabali. Hassan odizza mu lwawano kitegeeza zolo omulenzi ayiika endusu. Walabu ebiwunya biyita shamiimu. Yongera otambuzeemuuko awo. Mwalabu ebiwunya biyita shamiimu kyokka mweno ge mutuuma abaana. Tapantale webeera short empale nyimpi eno zetwenanika omusajja omwagala nnyo tetumugenda kirere. Hassan Ndugga bamweyana mukwano gwaffe. Kati ate alina akapya ntobana kintu kagenda katya akayimba kano nkatandise bwenti nti bisimillah ala jonzi jali hamidulillah ebintu tebibadde byangu wakubilla bannaffe batufaako hinnalillah ala nsaba obawejjana buli omwaganyulwemu ebyo bye yali akola nange nnyongera okukwebaza kuba onfudde kye nali sisuubira bangi abaalwana okunzita naye nsobozeseza ne mbawangula. Ndi generaali kati omujjuvu mu kadomo kamu teri agoba nebaza ne bajjajjange be nasamira okumpa obubaka ne vibe ezinaabawomera. Aya basi Hassan Ndugga awandiika musajja ali creative nnyo ebintu byakola. Hassan Ndugga ye atambulira byabuwangwa naawe gy'oli side eyo bwotyo. Musajja wa buwangwa nyera nzikiririza munono. Sure. Toli mu bino bya dini oba musiraamu mukatuliki mprotestant oli byabuwangwa. Tesosola dini. Kiri kyaffe kya bujjajja buli muntu yonna kabeere mulokole kabeeraani bonna balinayo ennyumba zaabwe zivaayo emabega eyo. Tokkiriza nnyo mu buwangwa neno? Nzikiriza mu buwangwa. Ekyo kiri mu Bwakabaka. Okay, tulina junior ke. Junior ke ki ekisinga okunyumira ku Hassan Ndugga? Hassan Ndugga ng'oggyeko okuba nti musajja ayimba byenjagala. Ye musajja akuba tooki mu bantu. Naleeta ekintu ng'amaze okisengejja n'akiwa abantu nga ddala kyayogerako kiraba ddala gyekiri kyali kibeddeyo era kisobola okubeerayo. Ate ye musajja ateetiiririra ayogera ekintu nga tatidde namu ng'era asalawo nti kino kye ngenda ofulumya kibeerewo oba gundi yankubye ejjinja ngenda kumulaga mu lujjudde nti yankubye ejjinja okitegeera. Kale namwagala nnyo ali open. Era bwe natunulya messages yajja ayimba nange bwewuliriza ebintu byenzija nyimbira abantu olabira ddala era abasinga bayida bamanyi mboyo omulenzi
oba muganda wange oyo bamanyi blaza tuli musaayi okusinzira byakola ne byenkola abatulaba bamanyi tuli balungi. Ennyimbo yina ezizonga gwe soko tuweemuuko oluyimba olupya lwe nnina baluyita mafaaya soko tuwa mafaaya oluyimba baluyita abatamanyi nzuuno omwangu we natuuse addeta oyagala lwerabira ate olwo lwennyini nasonga soko tuwa mafaaya bwe yakoze ku byokunywa abatamanyi nzuuno omwangu we natuuse mukwano gw'abangi akonkona ebidongo so nabagamba lwendijja mubuulire ku bantu tinno junior ko olwalera ajja kujja sonko ke mukuŋŋaanye leka nkuba ekidongo zuukuse n'emizimu egyebase magombe waliwo ababeera bambuuza buki okuba bidongo bunno bifunyemu kyekiraba mu bantu naye ng'omuntu omunaku atalina muyambi neewana era wentuuse nnwanyo katonda Hassan Ndugga ndi mu kkubo nzija ng'ate nina n'akalaba akeebaza okuzaama oyo ye musajja yannyamba nanzija mu kyalo singa saamwegomba singa sikuba bidongo. Hassan Ndugga kale talent banaye eri ena ayinza okuba nga asupportinga because yemanyiyo kyetaagira ddala support. Kati akayimbako kava ku kyokola akayimbako nga gambye nali nkyali gundi Riders Production ya Kisaache Harriet Kisaache omugenzi kati twali nansana eyo mukama mumuze mirembe bambi sikoba mwogerako kuba gye natandikiramu okulaga kyenina okuba twali nansana tumaze okuyimba omukyala nfuye sente empitirizo nga bwe nagambye waliwe tukomye kika kama fire so okubekawo wali amafaya wali story nyini yaka akayimbaako kati abakyala baleera balina emirembe beba balina sente tebakyabajooga kubanga kimanyi omwami oluva ku lubimbi nga muwane kasoda akagumya omugongo abakyala balina sente mutosa okugejja bali abatalina nsimbi kabalaga embiriizi okuva mbuto junior kyo nali ndowooza sijja kufumbirwa abakazi nyabula bampeeki kati bwe byatuuse ate mmaze okugonda bakoze sente zaazo okuzaama waliwo omukazi gw'osanga mmotoka alina 4 n'amaato g'ebyennyanja alina 7 bakoze sente kyo kale siganye naye ate waliwo waake yalemye okuzuula buli kimu akifuna emmere n'ebisinga naye ekigambo kya waaka kyalemye okukuuma bwe byalabye ensonga abo bino biyiiya buli afuna sente apangayo ekirenzi akiteeka mu nnyumba olulumu enjala omulaba ggala luggi nga yeeyo kyekisenga abakyala bagezi sente ze zikola akayimba kukajja kati omukyala oyo bwe mala okuyimba bambi nange kyannumiriza ku byandaga ngenda okebera mu sente zinfuidde nga mulimu akapapula kaliko enamba yesi mwali ku show omukyala nakufuwa sente ziwerako olonze nvuddeyo kati jjukira ffe tusooka ku stage abanene tebannajja bakyaliyo ne bemulinze abatannatuuka ndi eno mu mmotoka yaffe ey'olukale baasi yaffe mwe twatambuliranga nkuba ku nnamba eyo mugamba oliwa kuba nali nkitegedde sokoleke sikitegedde bulungi mwali ku show omukyala afuwa sente nnyingi mu sente ze yakufuwa nakuteramu n'akapapula nga mulimu enamba y'essimu nkuba ku nnamba omubuuzo onaani oliwa aŋŋamba enzo obwedda ali bwati ne bwati ova ku stage ogenda okudda mu mmotoka okebera sente nga mulimu n'akapapula okwata ogikuba kati that time enamba namanya ku kiseera ekyo nga naye omanyi baserebe bwe bibaawo nategeera era message erina ensonga gyetegeeza lwaki ejjidde mu ssente ne musinkana ne twogera kyala naŋŋamba mulungi oyimba bulungi ate nsanyudde music walimu message biki wandyetaaze okulabako ewange ŋŋamba ate nzaani ng'olwo olina emyaka emeka ebiseera nali mukulu ng'emyaka emeka myaka nalinga mu 19 awo 2 ng'olwo omukazi yalinga nga mu emeka omukazi yalinga naye mu 22 awo nga bamanya ng'akusingako ansingako emyaka basire obategeera abaakolamu tutuuka ku luumu ye nga bamanyi luumu z'ettawuni awo nyini wenyini ku show ya yes ngendako ewuwe nambuleko tugenze mu mboozi just kunyumya kunaku lwaki nyino yakuwa ennamba n'omukubira n'akutegula omukazi n'akutwala neŋŋamba eno sitole eyo nina giyimbako naye tutuuka ewuwe waka tutuukawo omukazi yandagako yali amaanyi naŋŋa engeri gy'ova okuyimba okooya ennyo lwaki sikuwa ku mazzi n'osooka weeyirako n'onaaba muganda wange tosobola agenda kunaaba n'odda n'onaaba amazzi ga munno n'omusiibula busiibuzi otyo nga sigo wagasenye oba oyina okukola otya oba olina okukwasaganya n'ofuna ku kyeggulo abo n'ogenda nga omuntu ategedde tosasulidde ebintu nga muyingira munda ng'omubalula nfuluma ŋŋamba tolina gy'olaga nze buli kimu weekiri ngenda kusasulira ne transport ajja okutwala mugenda kuyimba wa ne mubulira ekitundu gye tudda nagala tofaayo entambula nja gifuna ne sente z'okukozesa nja zikuwa nyongeramu kakkana nga kugamba soko nyongeremu jadda amaanyi nalinga ava okuba ebyuma ng'oyongera tegedde sente weeri ng'emmese okuba butaate
ng'obusungu bungi nnyo manyi buli lwokolanga omugagga agambye limaawo nga ne sente ozirina mu nsawo ozirabako kitegeeza walinga agenze walinga ali ku mulimu omukyala wamukalakatanga omanyi oli ku mulimu akasente weekali nakasaamu luyimba nagamba nanyumirwa olubimbi nga si bya muzannyo n'omukyala munnange nandaga okusiima bwe butuuka mu ttuntu ssaawa 7 n'afuluma ebweru afuyibwa ezikunta nasanga munneewe ow'okumulirwano eyali anoonya akamba agende mu kufumba n'amugamba munnange kyendabye kika kasooka ng'afuna abakozi ate ono y'abasinga oba alimu olukigaggwa ate njogere ntya olaba ne mu ttuntu abadde mu bitooke Samulembozi. Munange nenguma ngamba baba asazeewo nti buli kimu ajja kisasulira sina buzibu tunoonya ssente tunoonya future maze mu ndongo ebbanga ddene njagala Chris the Crown okitegeera omaze ebbanga mu ndongo onoonya ssente ate nfunye abazimpansi zimenyekedde kiri awo kyokka nga bulijjo obadde ng'okuwana gw'abawa n'olya ofunye gw'olya nga bwakuwa ssente omanyi muganda nga okola omulimu ng'onyumirwa ng'ate bw'osasulwa okitegeera ez'emmese n'okubira ddala zomba byuma amapu ku mutwe obutayimbwa ku mutwe ku makya bukya nakwata emitwalo 8 nanyamba ezo ziwere wano wallet n'atumya awo entambula mu bwangu nagaa drive ono ogenda muntu ali yakushoja agenda bwamala omulindo omuzi ate nkwegalire tomuvugisa malala muvuge bulungi kati onafuuse taata bulamu empu yange envimbye naye nga saagaana kunyumiza ku bannange gye ŋŋenda kuba bayinza okkeera enkya ne bantegamu omutego nga kyasobola tuuka nfuna olusuku nange nga nennya ŋŋenda naye bwe natuuka eyo natuula nempa ekintu kino obudde ne ŋŋaaka mpandika oluyimba luno saamwatuukiriza mannya era nsonyiwe gyali mwagala nnyo mukyala wange oyo gyali eyo wayise emyaka ng'emeka emabega bukyanga ebibaawo toddangamu muwuliza siddangamu muwuliza naye ndowooza ga Mukama Katonda singa abako wanguikiriza manyi kati bino byenjogera era abiraba ku TV kimanyi naye nga bambi tetwayomba naye olwemba era connection y'essimu yanvaako ate nga waliwo yava bwe nagenda yeeyo nali ngenze ku kirabo bagiyita taxi eri Nansana ogimanyi eba taxi 2 taxi y'Nansana bagiyita era taxi lungi nagenda ogenda yeeyo munoonyanoonyako nali mumanyi amannya bembuuza tebabimanyi nokita ngambo yakola ki otwaliza oba nga tunafuna ssente mu ndongo abakazi bo wabafunira ddala mu ndongo wakalakata abakazi yoni yake sinnakalakata olidde buli kyensinga otegeera mu ndongo babakyala babaawo bw'oba teweebeereddemu osobola n'okubeera ng'okozeewo kafaamu ewakaawo nga otunulako awo ng'eyalunda egumbe nga bakyala bali awo bayitire naye kuba kwebeereramu kuba endongo ekisooka olina okuba nga tolina malala ate olina okulowooza ku bulamu bwo obulwadde obusimattuka oti nange kinyaba nyagala okubuuza nti obulwadde kyebaliza Mukama sola gamba nti nali mugezi ekyo tekuliiko mugezi mu nsonga ezo Mukama ye nannyini byonna Katonda yasalawo so abakazi bo bwokalakase ku nsi kuno Katonda naba nga akyakutaasiza obulwadde oyimba kadongo kamu naye tomwejjusa olw'abakyala b'ofunye naye by the way ekyamazima nga byonna nga bera bwakimbuuzizza ntandika okufuna feeling zonna ezo lwa muganda wange Ndugga eyampa buli kimu idea era mu bintu byenzijja mpulaning omusajja oyo mpulira nga njala twesinkanemuko wadde ne bwampa kolabo bbiri weziti Ndugga oyo kijja kuba kindaga future yange wegenda okweyongera tuwayoko ebintu bizibu tulabe ebintu bizibu ebyo jakunziza munaku eyayita atujjasiwe mukapira eyampya nkanga kayimba kyakapya kumpya kuba ntoba kintu yanyumidde nnyo nagenza okulanga butuufu paati zampa ate waliwo kano keyayimbira abagundi balimpa obuta abantu simanyi tebasima okuva mu buto nali mmanyi nti abantu abatayamba baba bajjula ettima okuva mu buto nali mmanyi nti abantu obutayamba baba bajjula ettima nange okuyamba halimpa tebwali busiru sijja kukuba nnyo embeera y'obudde labikanga etusinzizza amaanyi Mukama Katonda bwatyo bwageze netujja bbanga tufuna gapu kukomawo ne junior kono abeere nga atuwaamu kyetugenda okukola tujja kufunayo ndowooza oba mente enkalu nga tubateeramu ne bawulira ekigomano nga yetubawa bambi omusajja oyo bw'abanga asobola okunsinkana mwegomba goge mazima era ekisinga okunsomooza mu bulamu bwange gyali bw'abanga bino ebintu byenjogera biraba buli sho gye ŋŋendako bansaba ennyimba ze by the way ebyaddala tuweemu nnyimba za muganda wo yes wakuyita na muganda we nenkikola okuzimba brand ya muganda wange ate nange ekyange nga kikola ofuna wokiyisa bambi kimpa essanyu okubanga abantu banfaananya omusajja oyo ate era gwe neegomba
Okay, tugenda banga twongera okoma Chris the Crown yabere mabega wa kamera mu kutuba guyita Good Talent ompya subscribing kwata kadde comment section we eri ngo yogera ko nafe namba esimu jola wa chete soba cyo wabula bagala okulanga mnyu mutulange nafe ngo budde bukyali tutambulira wa mutubere nga tubuilding ekintu kino watonda ensi yange nyange nze Sonko Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.